هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. الله تبارك وتعالى سيزوا عالم الغيب والشهادة ويمن يبيكوس نبيولسي سيزا في كل الصلوات أو في صلوات الخمس سيزا الصلاة في التانو الذي نقول عليه تقامت الله أكبر. الله تبارك وتعالى منني يعني أكبر من كل شيء مننا مبولي تشندو تشنا نبولي تشندو تشنا أكبر أبصي تكبير جتوليتا وليوت الذكاء ونوجف ميترزاكو معناه أما كرغايو وإنجل الصلاة وتقول نوبنا وقامت الله أكبر. ولما سبوا ملزو تكبره ومقر ميزان وقالت الله أكبر أكبر من كل شيء. نوغيلكم ما في نوغامت الله أكبر نوفايو نوغامت سمع الله لمن حمده. الله تبارك وتعالى ولد دويو أمسوس ويا متندرزا الله تبارك وتعالى tumutenderiza mutufu okumutenderiza netumusinza mutufu okumusinza. wakitiibwa jalla waala gutwogerako ala kulli shay'in qadir. وتتنود القرآن يجتيبوا نرى آيات كثيرة تلبى آية نيني نيو زكو مكرزوا نيشي جامبيجو لتعلموا أن الله على كل شيء نيشي جامبيجو على كل شيء قدير. هل جلست وتفكرت على هذه الكلمة أو على هذه الجملة وليوت الذكاء ونوف من تلزا ما معنى هذه الجملة؟ أما كل قسيك سيو إن الله على كل شيء بس مدل الله تبارك وتعالى على كل كبرتين تشنا قدير مسبز لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الله تبارك وتعالى تلمر إذا تلمر الوانغكو على كل شيء قدير buli kintu kyonna musobozi ku kyo. alladhi yughni alfaqira Allah tabaraka wa ta'ala agaggawaza abadde omwavu. alladhi yu'izzu al-adhilla ababadde abawansi n'abakwata n'abasitula n'abateeka waggulu. alladhi yuqawwi ad-du'afa oyo afuula ababadde abanafu n'abeera nga abawa amaanyi. abafudde afuula abajjuhara ababadde tebamanyi. wayaj'aluhum ulama Allah n'abeera nga abafuula abamanyi. ababadde maghburin abatamanyikiddwa Allah tabaraka wa ta'ala wayaj'aluhum mashhurin Allah n'abeera nga abafuula abamanyikiddwa. ala kulli shay qadir buli kintu kyonna musobozi. la mustahila maa Allah tewali kigaala yamalaga Allah tabaraka wa ta'ala wali. لا يعجزه شيء في الأرض ولا في تقام انت على كل شيء قدير. الله تبارك وتعالى ويليات وندوم وانا دام يموت بيت قدرة اشتغل ومسوزي ننام بعض القدرة نام ويشتم تشوف سوزي شوف لان تو ينبي وصولا نبي وتصولا osobola okubanga osobola okusamba akapiira naye nga tusobola kuvuga mmotoka.
osobola okubanga olina obusobozi ku kino ate ngaekirala tolina busobozi. naye waliwo gwe tusinza ismuhu ng'erinnya lye Allah, ala kulli shay'in qadir, ku buli kintu kyonna musobozi. Allah tabaraka wa ta'ala twagambye nti talemererwa era talemererwangako. tufulaba abalongoofu abatusooka bategeera ensonga eyo ne babeera nga beesigamira eri Allah tabaraka wa ta'ala. abalongoofu abatusooka bwe bamala okutegeera nti gwe basinza talemererwangako era talemererwa era taliremererwa, y'ow'amaanyi asinga ab'amaanyi, y'omugagga asinga abagagga bonna, ye mugagga aw'omugagga, y'ow'amaanyi aw'amaanyi. lamma arafu dhalik, bwe bamala okubeera nga bategeera ensonga eyo, tawakkalu ala Allah, beesigamira eri Allah tabaraka wa ta'ala, wafawadu umurahum ila Allah, ensonga zaabwe zonna ne babeera nga bazikwasa jalla waala. tebulaba ensonga zonna bwe ziba zikujjidde mu bulamu, kulembezanga nnyo ekigambo ekigamba nti wa ufawidu amri ila Allah, ensonga zange zonna nzikwasa Allah tabaraka wa ta'ala. wa ufawidu amri ila Allah inna Allaha basirun bil ibad, Allah tabaraka wa ta'ala atulaba, byonna bye tuyitamu abitegeera. wa ufawidu amri ila Allah inna Allaha basirun bil ibad. Ibrahim alayhi salatu wassalam لما ألقي في النار، إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار ماذا قال؟ إبراهيم أملك بدانغا بمكملو مليرو بمكمل التنور يوم مليرو نباغا لك بدانغا بمسولم أبفي يا بابا ندين نديري يا بوما كبانغا يمانيا أنت أين معية الله، aliwa mune Allah tabaraka wa ta'ala. kyova olaba nti abakkiriza daiman buli kiseera bagamba nti inna Allaha ma'ana, Allah tabaraka wa ta'ala ali naffe. kyova Musa alayhi salatu wassalam falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Musa alayhi salatu wassalam niye be yali nabo banu Israil abajja eri Firaun, batambula bagenda bamala okutunula emabega, babanu Israil bagenda okulaba ejjirijja, teka nti inna lamudrakun, tusangiddwa bagenda kutukwata wange gwe Musa. Musa yabaddamu nabagamba nti inna ma'iya rabbi sayahdin, inna ma'iya rabbi sayahdin, ndi wamu n'omulezi wange. استشعر معية الله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قلت بدي توقيدكو بايا قالوا مسلم مليرو تيا بابلا. فجاء جبريل عليه السلام، جبريل نبيران جاء نيقالوا كبيران جاء إبراهيم. Ibrahim alayhi salatu wassalam nagamba nti obanga gwazza okuntaasa fala takikola, wabanga Allah tabaraka wa ta'ala hasbi Allahu wa ni'mal wakil, Allah tabaraka wa ta'ala malira hasbi Allah, embeera y'abakkiriza. ensonga yonna yonna webeeku ekuyitiriddeko hasbi Allahu wa ni'mal wakil, hasbi Allahu ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. abaffe ebigambo ebyo ebiwoomerefu ebijjudde amakulu agazitowa ebizito ku mizaani wekitibwa Allah tabaraka wa ta'ala. aina nahnu an hadhihi al-afkar an hadhihi al-alfaz, tuliwa ku bigambo ebyo ebiwoomerera, ebigambo ebyo ebirungi.
hasbiya Allah omanyi okubeera ensonga yonna webeekumezze nogamba nti hasbiya Allah wa ni'ma alwakil hasbiya Allah otyanga nnyo okunyiiza omuntu nagamba nti hasbiya Allah wa ni'ma alwakil ekigambo ekyo kinene Ibrahimu alayhi salatu wassalam lamma qaalaha amala okukyogera nagamba nti hasbiya Allah wa ni'ma alwakil Allah tabaraka wa ta'ala nagamba nti qulna ya nar Allah nalagira omuliro ya nar wange gwe omuliro gwe kuni barda beera munyogofu wa salaman ala Ibrahim ate obeere wa mirembe eri Ibrahim yandibadde awulira obunyogovu ng'obunyogovu wenateeka omukono mu firiji naye Allah tabaraka wa ta'ala yalagira omuliro naga nti kuni barda beera munyogovu ate salaman Ibrahim yali mu esi naye nga bo balaba nti yuharriqunahu balaba nga bali mumwokya Allah nagamba nti qulna ya nar kuni barda wa salaman ala Ibrahim kyali kigambo qulna ya nar tukimanyi bulungi Allah tabaraka wa ta'ala waba idha qada amra waba yagadde ensonga yonna ebe agamba nti kun fayakun amruhu bayna alkafi wannun ekiragiro kye kiri wakati w'ennyukuta ebbiri nyukuta meka harfayn nyukuta bbiri kafu wannun walagira nti kun kibe kituukirira kiba bubi kun fayakun innama amruhu Allah tabaraka wa ta'ala اختتم سورة ياسين بهذه الآية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله تبارك وتعالى وبا يقدر سونغا ينا كن فيكون الله ونابا سزوق استولا tezimwetagisa kukola nnyo pulaani wabula Allah tabaraka wa ta'ala ziba nyukuta bbiri kun fayakun kibe ne kiba okutonda kyali kigambo n'okubeera nga kujjulula kiba kigambo kun kibe ne kikola kiba Allah tabaraka wa ta'ala genda kuba kigambo kun kibe ne kikola kiba nyukuta bbiri إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون tuwadde ku kigambo ekigamba nti oyinza okubeera n'obusobozi noyina byotasobola naye obusobozi ku buli kintu kyonna ya Allah tabaraka wa ta'ala qul illahumma malika almulk tu'ti almulka man tasha wa tanzi'u almulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير الله قلت وقلكو مالك الملك ومفوزي وابا كلين بزيونا وانا ليرو تبيرا نوم كلين بزي مسيافي يوغاندا كلين بلا يوغاندا كينيا تايينجيدا owe Kenya Tanzania tayingira owe America China tayingira buli omu ayina hudud ayina kyebayita ensalusalu ne Malik al-Mulk afuga albarri walbahr afuga ku lukalu n'afuga mu mayanja fi lardi wassamaa muggulu ne munsi huwa Allah tabaraka wa ta'ala Malik al-Mulk شوفها يوم القيامة الله تبارك وتعالى يفوز لمن الملك اليوم أنا مفوز نتوالي شيء بيجونا شوغير لمن الملك اليوم لله الواحد القهار الله بتوغي لكم مالك الملك الملك من تشاء الله تبارك وتعالى أهو obukulembeze byonna bwaba yagala
tuti lmulka man tasha awo obukulembeze obaawo obufuzi oyina gwaba ayagala abaffe mwali muwuliddeko ku kyafaayo kya bani israili ekiseera kyebamala nga tebalina mukulembeze nga musa yafa ne haruna nga yafa allah tabaraka wataala yabatumamu mukulembeze omusajja oyo yali wa wansi nga musajja munyomefu allah tabaraka wataala nabatumamu mukulembeze naga nti inna allaha astafahu alaikum wazadahu bastatan fi lilmi waljism wallahu yuti mulkahu man yasha wallahu wasiun alim allah gwaba afudde omukulembeze yamanye ensonga lwaki amufudde omukulembeze gwaba wadde obufuzi allah tabaraka wataala omusajja oli yamuwa obukulembeze bagamba nti omusajja abadde owa wansi omusajja abadde omunyomefu nebagamba nti inna allaha astafahu alaikum allah tabaraka wataala amulonzeyo mummwe kubanga badde ategeera nti muhammadi gyoli wa musa gyoli ne allah tabaraka wataala istafahu alaikum amulonzeyo mummwe wazadahu bastatan fi lilmi waljism allah namuwa alilm namuwa okumanya namuwa n'amaani ne allah tabaraka wataala akomekeza aya nagamba nti wallahu yuti mulkahu man yasha byonna byonna allah tabaraka wataala abikola bihikmatihi lbaligha abikola mu nkola etajja mu bwongo bwaffe ng'esukka entegeera yaffe kubanga ffe endaba yaffe nga ffe abantu allah tabaraka wataala yatugamba nti wama utitum min alilmi illa qalila teyatuwa kumanya okujjako okutono ennyo allah tugamba nti yuti lhikmata man yasha awa okumanya oba awa amagezi we gwabakoze eki gwabayagala waman yuta lhikma ate allah gwabawadde amagezi obukutegeera faqad utiya khairan kathira allah abamuwadde ebirungi byonna kubanga teri kyabugagga kisinga magezi teri kyabugagga kisinga kumanya teri kyabugagga kikola ki banga omwanadamu kasitabira nekibaita knowledge ku kintu kyonna aba yani abira ghani abira mugagga tugambe nti tulina okumanya naye ate okumanya kwaffe tekwetolodde bintu oyinza okubanga omanyi nti nkumanyi naye ate simanyi biri mu mutima gwo kati allah tabaraka wataala yatumanyi fi lbatil munda ne wabweru fi dhahir walbatil atumanyi munda ne wabweru fe tulina okumanya naye tetulina tumanyi kigenda kuddako tumanyi kino lwaki kituusewo ekiti tumanyi agenda kwafuwala tumanyi agenda gaggawala tumanyi agenda kufa towangala n'omuntu wano tewagamba nti hagibunda okumanya kukwine kukola ki okukuma tomanya agenda kufuna accident tomanya okumanya kukuli mahdud kwine kukola ki kwine kukuma kiba allah agamba nti wallahu wasiun kyagamba wasiu kitegeeza kigazi allah tabaraka wataala wasiun alim mugazi nnyo mukumanya entegeera yesi entegeera yaffe y'abantu entegeera ye yawaggulu wallahu wasiun alim tuba allah tabaraka wataala agamba nti muyinza okwetamu ekintu wahuwa khairun lakum ngate kyekirungi gyemuli ate muyinza okwagala ekintu wahuwa sharrun lakum ate nga kyekibi gyemukola ki gyemuli olwokuba nti wama utitum min alilmi illa qalil olwokuba nti tetwaweebwa kumanya okujja kuki okutono nti ffe tulaba byakungulu irimu allah gye yatuwa olaba byakungulu noleka kati wallahu wasiun
ali allah tabaraka wataala yongerayo aya nagamba nti ate asitula oyo nagwe abayagala tenakakkanya allah okusitula tekimwetagisa lahwa dakiika budakiika nga butowawansita allah nga allah akoze ki nga buli omu ayimba muhammadi muhammadi nga otuuka ku kyalo kyonna kisanyalala abantu emirimu ne bagikolaki bagireka niwaliwo akaseera kojjo kosobola okutuuka niwoyitawo ne batategeera ndemoze abantu nga basigala kukola ku mboozi buli munnage yali musajja bwamaani omusajja mugabo musajja liwaki kati allah okuteeka waggulu dakiika budakiika ate okusitula okussa wansi eraki dakiika budakiika allah nabujjamu nasitula bwama ate nanakakakubwabayagala mulimu abantu allah tabaraka wataala nga yabagwa obufuzi wali muntu yenagenda kuddamu kubeera nabo ate mulimu abantu nga allah tabaraka wataala yabawa ensimbi kati wali muntu yenagenda kuddamu kubeera nabo ala sabili mithal kyokulabira qarun allah tugamba nti inna qaruna kana min qaumi musa fabaga alayhi qarun yali mu kibiina kya musa alayhi salatu wassalam fabaga alayhim nabeeranga atwagga allah gamba nti wa atainahu min alkunuz ma inna mafatihahu latanuhu bilusbati ulilquwa ebisumuluzo ebyasumulanga seefu ye seefu z'amawanika ge zasituwanga abasajja ab'amaanyi ekibinja ky'abasajja nga kitudde jasiti seefu situla seefu ezirimu ebisumuluzo bya qarun basajja ab'amaanyi omanyi kisumuluzo kimu bibiri bisatu ngaebisumuluzo byonna bigula masitowa gali mu bya bugagga allah tugamba nti qala lahu qaumuhu la tafrah inna allaha la yuhibu lfarihin lama ataahu llahu subhanahu wataala allah tabaraka wataala amala okumuwa ensimbi amala okumuwa ebyobugagga amala okumuwa izza fabaga alayhim abiragagamba mumushawange mumusala nnyo katonda mumusaba nnyo allah mumusaba nnyo mumukuuya kumakya n'omusaba kumusanvu n'omusaba mulowooza takwowa fabaga alayhim allah tugamba nti fakasafna bihi wa bidarihi lard allah abeeranga amumisa ensi amumisa ensi n'amayumba ge gonna n'ebyobugagga byonna allah nabeeranga amumisa ensi talina kyeyasigasa kyonna fi kulli yaumin buli lunaku yanzil akkirira n'ebyobugagga bye goza abasima golodi bamugjawa kubimu qaruna byeyaleka bikana kubikkirira ebyobugagga bikola ki sajja baali bagagga allah tabaraka wataala nabakkakkanya mu kiseera ekitono ennyo sajja abaali ab'amaanyi baadi allah bogerako nagamba nti wakanu yanhituna min aljibali buyuta ensozi ezo zetulaba bazibomolanga ne bakubamu amayumba wakanu yanhituna min aljibali buyuta maki baito olusozi olujjudde amayinja ne bakubamu ki ne bakubamu ennyumba allah omanyi kyeyabazikiriza nakyo rihan sarsara fi yaumi nahsin mustamir allah yabajjulula oba allah yabazikiriza jasiti nakibuyaga abasajja ab'amaanyi batukugamba nti ashaddu minna tusinga amaanyi nasinga tuwulaba bayayi balero nagenda mu jimu nazimba akanyama natambula mu kkubo
atambula atomera abantu basajja baaliwo abasajja abaali abamaanyi nga tebayingirangako mu jimu naye ngaekigere kyokka era allah tabaraka wataala namala azuukizaayo omu ku basajja beyajjulula batulabanga busowera batulabanga buki basajja baali bamaanyi mulimu allah beyawa obukulembeze mungu asobola okugagabaza ki ate nakusuula gundi yatodowala mwezi gumu nakolaki yakuba obukadde gandi kali ekyokulabirako yakuba obukadde 100 mwezi gumu yali amaze allah haruna allah wake duniya eno tufinamu ekyokuyiga duniya eno si mmere kulya duniya eno si mmere ki bakuwadde bulamu bwensi kubanga toduulanga tokola ki toduulanga mwagala kukola temunyiiya mwabeesibye muki mwabeesibye mu bwavu zinatandikira mu kutunda faani ekyo hakikatan kituufu obugagga bwa bujja mu faani mulimu allah tabaraka wataala bateredde ebbanga kituufu gyebali nate mulimu ababyogeza kuduula allah tabaraka wataala famire yagibarakanga okuva ku jjajja basisi basunkuusa nebazigabula ebyebitundu nga famire okuva ku jjajja basiisi b'amandaazi bagabula ku kitundu n'ebyalo ebikoze eki allah yabateeramu ate mulimu ababikosuuza ala kulli hal mungu wabanyengerema gakutaddemu oba olina okusoboza okuyamba okukola yani ebisinga bulwodulira abantu lwogwamu abantu eddiwazi bakuwa nga nti omusajja oyo yali mulungi sajja ali muki mulungi abantu benyini bakuwa eddiwezi zebakuwa mungu kwasinziira noddamu nosituka nobanga wabayisa bubi bagamba balibeka omusajja oyo nga bakugirako ebyo byereere allah tabaraka wataala awa obukulembeze obaawo obufuzi olina bwabakoze nasitula olina bwabakoze ki bwabajagati allah wabako yina bwabayagala okusitula tamusitula lwabuyigirizeebwe fulani yasoma nnyo kamusitule bameka abasajja abakuma mu P1 P2 olwaleero nga basajja bamaanyi bavuga amamotoka ag'ebbeeyi ekitugaana kusoma olwokuba wali abakuma mu P2 nga bavuga nga bavuga amamotoka ag'ebbeeyi ga waliwo aya zikulagira okusoma allah yagamba nti iqra yagamba nti kolaki soma ate okugamba nti soma teyakukomeka anaga nti olina kusoma bwa iniya bukka ayaga nti iqra soma quran some hadith n'amasanyalaze gabiri n'okuvuga emmotoka kolaki soma kubanga omulimu gw'ekitiibwa nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallama guyimiriddewo ku qiraa kusoma kintu kyonna kyetakukubeera okirinaku limu tokwaga nti limu bwe buki bugagga obeera ne knowledge kikulu nnyo kubanga osobola okutundibwa ne bakubuuza nti fulani osobola kukola mulimu ki osobola kukola ki tebaga nti nze tina amaanyi oba si mulimu inamaki maani etuveeyo ekyokulabira ku kyenyinza okuwa nabbi sulaimaani alaihi salatu wassalam
yasaba kitiibwa Allah jalla waala namugamba nti rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka anta alwahhab. yasaba kitiibwa Allah jalla waala abeerenga amuwa obufuzi oba obukulembeze nga tabuwangako kitonde kyonna mu bitonde byonna. sisuubira nti waliwo eyali abaddeko n'obukulembeze Allah tabaraka wataala byewa Sulaiman alayhi salatu wassalam. ate era teri kitonde kigenda kujja nga kirina obukulembeze nga Allah tabaraka wataala byewa Sulaiman alayhi salatu wassalam. olunaku lumu nabbi sallallahu alayhi wasallam yali asaala fajaahu ifritun min aljin. ifrit ejjini eriyitibwa ifrit yajja ngaali mukusaala fashawashahu wahuwa fi salati, etandika okubeera nga ali musumbuwa ngaali mukusaala. nabbi sallallahu alayhi wasallam lamma faga min salatihi baka alayhi salatu wassalam amaliriza okusaala faakhadhahu nabeera nga alikwata n'obusungu obungi n'alifulumya masjid, nayagala okubeera nga alisiba ku nkondo ya masjidi. buli muntu yenna ajja okusaala abeere nga aliraba ategeere nti hatha jazaau liman yasillah, yempera y'omuntu ajenera wakitibwa Allah tabaraka wataala. nabbi sallallahu alayhi wasallam yali atandise okulisiba nga agenda kulisiba fatadhakkara da'wata Sulaiman, nabeera nga ajjukira edduwa ya nabbi Sulaimaani gye yasaba egamba nti rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka anta alwahhab. nabeera nga alisonyiwa n'atalisiba. nabbi Sulaiman yasaba edduwa, yasaba ki duwa, ekikulaga nti la mustahila ma Allah, tewali kintu kigaana ebbanga lyetumala nga tulina omutonzi waffe yatutonda. la mustahila ma Allah. yasaba edduwa nti rabbi habli mulkan la yanbaghi ahadin min ba'di innaka anta alwahhab. yakwesa erinnya alwahhab, rabbi habli, erinnya eryo tulikozesa nnyo mu dduwa zaffe. alwahhab ismullahi alwahhab kitegeeza omugabi. omugabi ayuula nakuwa, nga mu byagenda okuyuula tagenda kugamba nti ati kano, wabula agenda kukwata dufa, agenda kukwata akoleki alwahhab. ya wahhab, osaba wakitibwa Allah tabaraka wataala ya wahhab, owange alwahhab habeli, ay Allah nsaba ompe alwahhab, linnya kkulu. era nabbi Zakariya erinnya eryo yalikozesa. Zakariya y'omu ku bantu abasigala mu bulabirizi bwa Maryam. Maryam yabeeranga mu ssinzizo ng'asinza wakitibwa Allah tabaraka wataala. lumu Zakariya aba atambuddemu agenze kunoonya kulya kunywa aleetere Maryam alayhi salam. naye bweyamala okukomawo yasanga ewali Maryam nga wajjuddewo ebibala, wajjuddewo ebyokunywa ebyokulya. namubuuza ya Maryam, owange gwe Maryam, anna laki hatha, ate bino bivuddewa? ya Maryam, owange gwe Maryam, anna laki hatha, bino bivuddewo ebyokulya? Maryam naddamu n'agamba nti qalat huwa min indillah, qalat huwa min indillah, bivudde eri Allah tabaraka wa taala. tunuyire sente esembayo, inna allaha yarzuqu man yasha bighayri hisab, Allah agabirira oyenna gwaba yagadde. inna allaha yarzuqu man yasha gwaba yagadde.
gwaba tayagadde tamuwa ate tabuuzibwa lwaki awadde ono n'atamuwa bighairi hisab ewatali kubalirira kwonna malizaga inshallah. Okumanya eddiini kyekimu ku bintu Allah by'asitula na by'abantu kuno ku nsi nga bw'atugamba mu kitabo ekitukuvu Quran. Fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah asitula abakkiriza mu mmwe nabo byawo okumanya eddiini mu madaala. Wano Twahira Islamic Center Online School weviiridde okusomesa eddiini yo ng'eyita ku mutimbagano nga tulina koosinga Quran mwogenda okuyigira okusoma ekitabo kya Allah mu butuufu bwakyo saako n'okukikwata ku mwoyo. Tajweed mwogenda okuyigira amateeka agafuga ensoma ya Quran. Arabic language mwogenda okuyigira okusoma okuwandiika n'okwogera olulimi oluwarabu mu butuufu bwalwo. Swala mwogenda okuyigira esswala n'obukulu bwayo mu busiraamu. Yasaruna mwogenda okuyigira okusoma okuwandiika olulimi oluwarabu n'okugatta ebigambo ekinaakusobozesa okwanguyirwa okusoma Quran. Tafsir mwogenda okuyigira amakulu n'ebikwata ku ssuula eziri mu kitabo ekitukuvu ekya Quran saako ne koosi ez'endala nnyingi ez'obuyisiraamu. Ku Twahira Islamic Center Online School tukuwa amasomo g'okwegezaamu asatu beddu nga tugenda kusoma nga tuyita ku mikutu emigattabantu nga WhatsApp, Zoom ne Skype ku ssimu yo ng'osomerawo wonna w'oba oli mu budde bw'osobola. Twaniriza buli kikula kya muntu nga tetusasula mu myaka nga tukuwa omusomesa oba sheekha owuwo akusomese wekka. Abasomesa baffe bakugu nnyo ng'ate ebisale bisoboka okumanya ebisingawo ku nteekateeka eno kuba ku nooti 7 nooti 8 38 46 nooti 4 oba ku website yaffe www.twahiraislamiccentre.com. Twahira Islamic Center Online School, learning made easier. Okumanya eddiini kyekimu ku bintu Allah by'asitula na by'abantu kuno ku nsi nga bw'atugamba mu kitabo ekitukuvu Quran. Fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah asitula abakkiriza mu mmwe nabo byawo okumanya eddiini mu madaala. Wano Twahira Islamic Center Online School weviiridde okusomesa eddiini yo ng'eyita ku mutimbagano nga tulina koosinga Quran mwogenda okuyigira okusoma ekitabo kya Allah mu butuufu bwakyo saako n'okukikwata ku mwoyo. Tajweed mwogenda okuyigira amateeka agafuga ensoma ya Quran. Arabic language mwogenda okuyigira okusoma okuwandiika n'okwogera olulimi oluwarabu mu butuufu bwalwo. Swala mwogenda okuyigira esswala n'obukulu bwayo mu busiraamu. Yasaruna mwogenda okuyigira okusoma okuwandiika olulimi oluwarabu n'okugatta ebigambo ekinaakusobozesa okwanguyirwa okusoma Quran. Tafsir mwogenda okuyigira amakulu n'ebikwata inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Allah ngabiryo yenna gwaba yagadde ntanugamba alabika yagenda mu Illuminati nanyi babogezi tebakola kitwabula ayika yasaddaaka alina abaana be yasaddaaka. Allah kola agabiryo yenna gwaba yagadde bighayri hisab. Notandika okuba ddiiru ku makyo okuba ddiiru ya bukadde busatu ku vvugu lyaki ya 7 nati tekitugaana kukola nti sente za ddiiru zokugamba abagagga nabo bakuba ddiiru kanange kanireti oyinza okufa obwavu osoloza mutwalo ebiri neziri enyingi ezinakola ki nalinda okukuba ddiiru y'obukadde 10 ozimbe oyinza ofiira mu buki oyinza ofiira mu bupangisi ntegeera kati Allah tabaraka wataala wabagaba talinga fe tuba tuwaayo gyokulabirako ng'owaayo kubanga tabiatu linsan obutonde bw'omuntu yakhsha alfaqr ate obwavu bagamba ate ina 10 ate kutoleka 5 ndio muzikiti. Allah agamba nti ash-shaytanu ya'idukum alfaqra wa ya'murukum bilfahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Shaytani balaganyisa bwavu onakukwata ebbiri ate n'otolako 10 osigaze eki. Ya'idukum alfaqra tabiatu linsan waati omuntu illa man rahima Allah kujjaku Allah gwabakoze eki babasaasidde. Kati
kyova olaba nti emikono gyaffe ebiseera ebisinga bwe tuba tuwaayo obeera eno oti okwata ak'etaano bakola ki azaayo nononya mu bw'etaano obw'ebiri obw'omutwalo nojjayo ak'ebbiri akaki akakadde ate ako nako kakwatiddwa chance naye singa wabaddeyo ak'okumi kwandikoze eki tewandijjeeyo lwaki okyokwavu naye ati allah yakulaganyisa buki kulaganyisa bugagga waliwo imaamu yayogera ekigambo nali nsaaliddeyoko yagamba nti tulina omugagga wano yajja nga tulina obwetaavu naye omusajja nakwata mu nsawo natandika okubalirako eno mu nsawo imaamu ngaamulaba obwetaano najje amazike abalirako eno imaamu nagamba ensonga alhamdulillah ekoze eki ewedde kuba mulimu abasajja boolaba noga nti haji gundi asaalidde wali sikirungi kutawakkali abantu tetubateekamu ssuubi lyaffe naye ate mulimu gwola nogamba nti haji gundi asaalidde wali chairman asaalidde wali noli asaalidde wali omugagga noga nti kati wano enakaaba ekizibu kyemitwalo 5 bahaji bajja kukolaki bajja kukwata mu nsawo naye tekisinga kumenya kebo oba waya kubeera nga oleesa ensonga ne batakwata muki kati omusajja yakwata mu nsawo nanonyamu akebbiri akakadde n'akakanyugawo akebbiri akaki akakadde muntegeere yensi mutuwangaza allah tetusaddaka busaddasi ne allah timu okutuwa kubanga byobugagga allah byeyatuwa singa wonakwata empiso mugikiza mu nyanja obugagga betulina idan hatha la yankusu min mulkihi shay'a ebyobugagga allah byewa Qarun ekina ekikyamukendezaako yarzuku man yashau bighayri hisaab yakuwadde akolaki oyinza okubeera mulimu abaddu allah bawadde ensimbi otabadde sente abula bawadde ki tegera niwe omuntu ngaafuna sente omwezi sente zafuna ngogenda kufa nga tozikoze eki azafuna omwezi gwenga okubye ku matafaali obuze ku motoka okoze eki naye nga ebakuŋanya sente zokolidde mu bulamu bw'emyaka gy'ataano osafuna saale wa muntu mwezi gumu mulimu ebintu nga tebirina kuminya mutima kubanga oyinza okufa ogeba munda kwatabu ye muntu yasinga okumanya lwaki abikola ki abikola bwati yesu olisala ejjakugakola ki gwafuna omwezi gubeeraawo ngaononya mubuku bwa 25 naye nga omusajja sente afuna obukadde 7 esalarewe agenda okuŋŋaanya mu bizimbe bye byalina kineeyo buwumbi 8 naye mulimu ekibuzo kiwebuza nga omusajja abo sente bazikozesa ati kubanga embuto tulina zezimu sente bazikozesa ati ate bakulaga nti bazaagala bakolaki bakola kiro na misana kubeera nga bafuna sente kati oyo allah alina abaddu bawadde duniya ye naye ate allah asaasire nnyo omuddu allah gwawadde duniya nabeera nga amugundira kubanga mulimu abasajja abasiraamu mungu bagguliddewo bakoze ki bagguliddewo ngaobusiraamu bwandibadde tebukyadaagana na nnyo tebakoleredde busiraamu wabula sente allah atugamba nti walladhina yaknizuuna aldhahaba walfidda
wetuba tugivunula ku mulembe gwaffe guno tetute zaabu ne feeza kiyinza okulawo okuyingira mu bwongo bwaffe kubanga oyinza okufa oyinza okuzaalibwa paka kutuuka kujjula nga tulabe ku kyebayita zaabu na feeza bayinza okugamba nti abali mu masijidi bayinza otukuba emboko ne batumalaga nti yali alabye kayinja kati kazaabu ne feeza okujjako abamulima mashallah anti bebo mashallah ga mulimu ebintu byosa Mungu atisi abikulageko Mungu tusabe Mungu atukugulirewo kubanga osobola okuwanga mu bulamu bwowanga nga tokwatangako kakadde nga kekutte kakoze eki kekutte ngaokukomawo mu 25 nga zisalale bwofuna ate nga naye omala kumubanja nnyo okubala nti gaga n'ataano amala gaga n'ataano nti gago nga kyamagero ege muyamo nga bateresa nteresi ate mulimu oli nga ye abalaza bosi we nga akoma kuzikolaki kuzibala bubazi se Mungu atugaggawaze kubanga teri kibonerezo mu ibonerezo oba teri obwavu bubi bwabo buki se Mungu atugaggawaze kubanga abantu bano betwegayirira nti fulani soko mpeyo omutwala abantu batugirako abantu batukola ki era obojja ngoze kununa mutwalo zikaba bizibu byo omanyi wafuna haji wakulabye nagaba eneta ata ngiri bakuwa ne bakuwa ikyerere n'okomawo takulinda kwennyonnyolako ajjirawo noga haji barakallahu fiki notambula nokola ki nga olwakulako amanyi nti obaokoze ki tojja kubuuzaako oba kutola ku salaamu wabula nga akumanyi nti ng'oli waki ononyesa Mungu atutaase wavu mpologoma Mungu atutaase okusaniriza kubanga kikofu kiti kintu kya bunyomeefu nnyo kyabo ki badde ku nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam badde wali ku aya egamba nti inna allaha yarzuqu man yashau bighairi hisab mu kiseera ekyo Zakariya bimala okumugwa mu matu abyerabirako n'amaaso ge kubanga Maryamu yetatambula amaze okulaba ebibala weebiryawo ebyokunywa weebiryawo Allah atugamba nti hunalika daa Zakariya rabba mu kiseera ekyo Zakariya yawanika emikono gye n'asaba wakitibwa Allah tabaraka wataala awona otufunawo ekyokuyiga nti olaba omuntu afunye ekirungi osobola okugamba ekigambo masha Allah naawe mu kifo ekyo sabirawo laallaka tustajabu obaolyawo Allah anakwanukula fulani yakoze hijja mugenzi okumutambulako okukweka ku mikono nawe osabe Allah kuweki fulani yaguze ettaka musabireku naye weesabireko Allah naawe akoleki akuweeko ewuwo okulaki osula n'omuzigo abeera ku muzigo nte wenjogera ku muzigo tukolaki tugitegeera bulungi tugikolaki waliwo okwesima mizigo waliwo okwesima mizigo okwesiima mizigo wano waliwo atapangisangako fena abasinga kimanyi abali tukyali mu bupangisa abalala babakolaki abalala bazimba alhamdulillah naye tusabe lwazi oba osaba nnyo Mungu tumusabe nnyo ataasa okuki obaavu n'obupangisa obeeraawo ng'osula mu nnyumba ya 7,000 naye nga landiroda abanja emyezi emeka abanja emyezi 4 abaana bononekera ku mizigo abaana bononekera buki abaana omwana oba yabiyigirawa kumba alaba mama neki
abazadde b'ennaku zino tebakyalina nsoli ebintu babikola ki babikola kyere kuba abaana balaba oba tebalaba semungu asasi tugenda nti walaba muno ng'alina ekirungi musabireko allah kimukuumire ate era nawe weesabireko laallaka tustajab oba oliawo allah tabaraka wataala anakwanukula oba oliawo allah nakulaki mu kiseera ekyo daa zakariya rabba zakariya kubanga mu kiseera ekyo yaqiini ebeera waggulu omanya nti bisoboka olaba fulani agenze nakola hijja bisoboka olaba fulani aguze emotoka bisoboka biidhinillah ebbanga lyomala nga wesigamidde allah tabaraka wataala olaba ekirungi kyonna saba nange mungu ekimpe saba allah ekimpe naye kimukole ki kimukumbire qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayiba mu kiseera ekyo zakariya amala ekiseera nga takolaki talina zadde rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayiba musaba ompa omwana ezadde nga ddongoofu habli akwesa linnya alwahab habli min ladunka dhurriyatan tayiba innaka samiu ddua yasembyayo ekigambo ekikulu samiu ddua allah awulira oyo aba amukowodde allah amulirawo yakoze ekyo aba amukowodde buluwanika emikono omugamba nti allah tabaraka wataala waliwo ensonga enemeredde samiu ddua samiun awulira nnyo yalamu khainata al ayun wama tukhfi sudur allah amanyiyo nebyekwese mukifuba kyolowoozaako allah akimanyi kyogenda okufulumya allah akimanyi samiu ddua buli woosaba eddua allah tabaraka wataala bagiwulidde era bagenda kujanukula webeera nti erimu akalungi allah ngaakuwa oba ngaerimu ithemu ngaerimu akabi allah ngaakakutaasa zakariya ebbanga lyamala nga talina zadde allah namugamba nti inna nubashiruka biyahya tugenda kubeera nga tukusanyusa n'omwana aitwani yahya agamba nti rabbi anna yakunu li ghulam nyinza batya okubeera n'omwana nyinza batya okuzaala wakanat imraati aqira ate nga mukyala wange mugumba tukimanyi bulungi nnyo wakitibwa allah tabaraka wataala yahabu liman yasha inatha allah awoyo yenna gwaba yagadde inathan ezadde eryobuwala wayahabu liman yasha dhukur ate awa yenna gwaba yagadde dhukur omwana wobuki wobulenzi allah tugamba nti au yuzawijuhum dhukuranan wa inatha oba allah asobola okuwa bameka babiri anyawa omwana wobulenzi ani ate obuwala ate ababiri abafumbo olina wonyiga nogamba nti kati wano wa mulenzi kankwatewo nnyo oba dokita balina bakubirizaga nti wano wokwatawo ennyo ojja kufulumya abalongo fenna tulabiraawo tukola ki tulabiraawo nga allah akuwadde ezzadde eryomuwala eryobulenzi allah tabaraka wataala wayajalu man yashau aqima ate afuula olina gwaba yagadde omugumba atazaala ina gwaba yagadde ki bakanya kukubanja mwana webuuza nogamba zaba basobola okukubanja ewa omukyala gaga balaba teri kivaayo abewamwe balaba teri kikolaki mwana waliwo ekikyamu kanya kunywa habu bidomula ku bidomula okanya kunya ki naye nga abagaba jati akijati wayajalu man yashau aqima ate afuula erina gwe abayagadde omukika mugumba kyobalaba mukazi wa ibrahimu alaihi salatu wassalam yagamba nti aalidu wa ana ajuz wa hatha badi sheikha kiseera kibalimu ekyobukadde banonyiza omwana ababuze aalidu wa ana ajuz nza batya okuzaala nga ndi mukadde wa hatha badi sheikha
ate nga ne musajja wange sheikhan mukadde azeeyuse. Malayika nemugamba nti ataajabina min amrillah, weewuunya ekiragiro kya Allah tabaraka wataala kyekikwewunyisiza. Ataajabina min amrillah, kusaasira kwe n'emikisa gye gyonna Allah tabaraka wataala agibataddeko. Yo Allah tabaraka wataala atalemerwa kintu kyonna, ala kulli shay'in qadir. Oteekeddwa okubeera ne yaqiini mu mutima gwo nti gwosaba hayyun mulamu qayyumun, yeyimirizaawo munfuna. Tobadde ku nabbi Sulaiman yasaba Allah tabaraka wataala obufuzi, nti wali muntu yenna agenda kuddamu kukola ki obufuna. Kumanya Allah tabaraka wataala yawa nabbi Sulaiman obufuzi. Allah tabaraka wataala amwogerako nagamba nti wahushara li Sulaimana junuduhu min aljinni wal ins wattayr fahum yuzaun. Allah tabaraka wataala yamugondeza amagege, namugondeza abantu n'ebisolo n'ebinyonyi, buli kimu kyonna Allah yakigondeza Sulaiman, hatta rih n'empewo, nga Sulaiman wagiregeraga nti kati yiteeno ng'eyiteeno. Sulaiman yayina ejje, suubira nti waliwo omufuzi yenna omukulembeze agenda okujja nga ayina ejje nga Sulaiman yayina. Sulaiman yayina ejje magege mu bantu, ng'alagira bulagizi nga tewali kijeemera kiragiro kya Sulaiman alayhi salatu wassalam. Era Masjid al-Aqsa yagizimba yali Sulaiman alayhi salatu wassalam n'amajini. Allah tugamba nti falamma qadayna alayhi al-mawta ma dallahum ala mawtihi illa dabbatu al-ardi ta'kulu min sa'atihi. Bazimba azimba wamu n'amagege, Sulaiman atudde n'omuggo gwe agalagira mukole kino mukole kino mukole kino, ng'egamulabako obulabi bwe gati yeyongera abali bakoseeko ensonga eno tuyogerako kumanyi oba era akosekoa olaba engineer ku kizimbe obeera otya oba otya era abakozi babeera no engineer abataliiwo wani obutunda watuma ekikomando watula wakolaki naye kasi kyabeerawo engineer buli omu akola namaanyi akola ge magege wegalabanga nabbi Sulaiman ng'atudde ng'akolanga namaanyi tula n'omuggo gwe waati negazimba negazimba. Allah tugamba nti falamma qadayna alayhi almaut ma dallahum ala mauti. Allah tabaraka wataala amala okugerera Sulaiman, amala okumuwandiikaku ajali ye nti etuuse. Wallahi mungu yewunyisa nabbi Sulaiman yayina amagye, yayina obufuzi, ne Allah tabaraka wataala yamuwandiikako almauti, okufa. Ani agenda okuwa okufa? Ani agenda osimatuka okufa? Okulembeze ebitiibwa teri kintu kigenda kukutaasaako. Mungu yamanyi kiyassa malakul maut. Kyenjagala okutegeeza nti malakul maut erina bwetya naba okutenda nti gwe olina obusungu, olina obusungu. Otunuulira omwana omuto n'akaaba, malakul maut terina bwetya. Ejja abasajja fi buruji mushayyada, mu bizimbe ebyewanise. Abasajja basula eri, abasajja basula mu kalina webabeera balabanga bumunyiro okukolaki obutambula. Gwejjoddeko mu makalina eyo obeereko ewaggulu gye tusula eyo gyetukolaki olawo oyuma nga tebutegirikika naye nga naye gyokolaki gyosula.
kale abasajja abo gwe batulaba ababeera mu makalina ago, naye Allah asasere nnyo omuddu awangalira mu mbeera ennungi ate n'amutegeera. naye abantu balaba nga batuuka ngaebyokusinza Mungu tebakyabikola ki, tebabiriiko, ebyokusoma eddiini tebabiriiko. ye kasitaakera ku makya n'alya KFC ye byonna byayagala n'abirya mugitambula kugamba nti ngenjogerera yaleero nti obulamu butambula nga bweyabukolaki butambula nga bweyabubala tebutambula nga wakwata nayenga olabiraawo naye nga teri abutambuza nga bweyabukolaki wabubalirawa. Kati abaddu ababeera mu mbeera ennungi naye Mungu akwewuunyisa. Allah abajjayo rusulu lmauti tasilu ila kulli makan. malaika ezo Allah tabaraka wataala ziyakwasa ezo anaziaati gharqa oba anashitaati nashita tasilu ila kulli makan, zituuka mu buli kifo kyonna. tanalu raisa walmarus, zitwala abo bakulembeze nebibano bebakulembera. walghaniya walfaqir, abagagga n'abaavu. kulluna sawasiya, fena tubeera kyekimu, fena tubeera ki twawula gyemirimu gyetwakula. ono mulongoofu, ono shaqiyun, ono said, ono mwononefu, ono muki kyokka kyekitwawula. Nabi Sulaiman baddeko Allah yamuwa obufuzi, yamuwa obukulembeze. ne Allah agamba nti falamma qadayna alayhi lmaut ma dallahum ala mauti, tamala okumuwandiikako okufa ajali ye, otumaze okiwandiika nti tasokka saawa zino anyanawona okufa. hata ne Nabi Sulaiman obukulembeze bwe yayina tewali kitonde kyonna kyeyayamba kubeera nga akikeereesa kufa. omusajja yajja eri Nabi Sulaiman omusajja oyo mumanyi anyumya ne Nabi Sulaiman banyumya nyoba omusajja eyajja nayingira, wayingira natuula, natunuulira nnyo omusajja nga mutunuulira agamba nti mala omusajja oyo kasibye emitaafu, natunuulira omusajja nafunamu aujasa fi nafsi, nafunamu okutya mutima, olika kufunamu mutima. omusajja najja nomuzi n'obusungu tunuulira essanyu, otandika okulowooza omusajja nga kutunuulidde bwati takugjaako maaso, funa okutya. era wokumaaaokwatawo boda ogigaa toyimiridde okujjako ngomaze kuntusa ki kunjosa waka otukanuyirizaako nimamakasi wakugambayo kati alagira nagamba nti owange gwe Nabi Sulaiman nsaba olagira empewo, njogera ku mpewo otegera mukitala empewo mumanyi ntegeeza ziziri ezabajjaji ntegeeza eno bagita muluzungu bagita batya muluzungu bagita batya wiindi ezo empewo zimukwate zimutwale eyo ewala, zimutwale ki. Nabi Sulaiman alagira kyebayita rih, empewo zimutwala
zamusulawa byaffe bitugamba nezimusula gyebayita aswil echina aba yakalandinga waati n'omusajja naye atuuse balabye wanabbi Sulaiman nga musajja kudduse era ate neno naye okoze eki onombi namugamba nti wali wenzijjidde akaseera kabadde tekannakola ki tekannaba kutuuka idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun akaseera nga katuuse tekasobola kerewamu ate tekasobola kuyitamu tugamba nti mukyala ne program nayo meeting kola obadde oyambala ettayi polo togikola ki tojambala nenkofiira ogirabira gumbe odduka kusanga ajal kaseerako nga Mungu alina kapiki keyakutegekera kabaka w'empe ku 5 nakukangwa kajje kakole ki kakole omulimu gwako ava ku 5 ayangwa naawe okola ki temusukka tuzeze enteekateeka za Mungu amajini negazimba Allah atugamba nti tegasobola kutegeera lwaga obunafu obuli mu bitonde ebyo tegasobola kutegeera nabbi Sulaiman kubanga yafa n'asigalawo bbanga neriyitawo amajini amagege negatandika okubeera negakola Allah atugamba nti madallahum ala mauti illa dabbatu lardi takulu min saata teri kyalaga majini gano nti nabbi Sulaiman alabika yafa dda okujjako enkuyege zatandika okulya omuggo gwe n'agwa wansi negagamba netwafaafagana dda twakola netukola kwamubeeramu abantu nga ye mujeemu akola olwokuba nti bosi we muki mukambwe kati negakola nga gakola ku kiragiro kyani Sulaiman negamba nti law kanu ya'lamuna al-ghayb singa gaali gamanyi ebyekwesi tegandibadde mu bino ebibonerezo tegandibadde mu kibonerezo ky'okuzimba ate nga agalagira ki yafadda okulembeze Allah bwe yawa abantu nate mukubawa era n'abajjula genda kubabuuza ku bukulembeze babukolamu ki سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته